bw'abadde yeetayo ku mukolo eggombolola y'ensangi ng'etongoza enteekateeka ya luwalo lwaffe kw'ossa n'okukwasa satifikeeti eri abo abasinga okujjumbira enkola ya luwalo lwaffe omwaka oguwedde. Omwami wa Kabaka amukulembererako essaza ly'e Busiro Ssebwana Charles Kiberu Kisirinza akalaatidde abaami ba Kabaka okutumbula obumu mu bantu ba Kabaka basobole okutwala emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu maaso. Obumu obuliwo bwendabye wano lwaleero wakati w'abakulembeze okuva mu gavumenti y'ewakati n'abo okuva mu Bwakabaka basaba mwongere mu bwongezi. Ono era akubiriza abazadde okufaayo ennyo eri abaana baabwe naddala mu kaseera kano ak'oluwummula nga babatangira okugwa mu mize emibi. Tusuuliridde abaana. Ngenda kubasaba bakadde bange mu kiseera kino kye tulimu tutuule n'abaana. Ono tufube okuba nti buli bwe tugenda ng'abaami ba Kabaka tulina okuweesa omukolo gwa obuweereza bwaffe ekitiibwa. Twayita mu nteekateeka z'emirimu gy'Obwakabaka zonna nga bwe zirabikibwa era ne tufuna abakola olupimo ku mirimu gye tukola. Kamange ebitongole byonna byakola butaweera okulaba nga tutuukiriza obuvunaanyizibwa obutukwasibwa mu Bwakabaka mu buli kitongole. Baabami ba Kabaka abajjumbidde ennyo enteekateeka eno eya luwalo lwaffe baweereddwa certificates era beeyamye okuwagira enteekateeka z'Obwakabaka mu mbeera zonna. Nga tweyama omwaka guno mupya tugenda kukola ate n'okusinga mu bukadde kubanga tulina okutwala Buganda mu maaso. Ngenda kubeera musaale nnyo nkulaba nga abantu baabeene babeera balamu mu ggombolola eno. Tufuna certificates zaffe ababatafuna certificates ennene Ssebwana zina zitukwasa. Mu mbeera y'emu omwami wa Kabaka atwala essaza ly'e Kyaddondo Kaggo Haji Ahmed Magandazi Matovu asabye abaami b'emiruka abatuuziddwa okubeera ekyokulabirako mu bantu be baweereza baleme okuswaza Obwakabaka. Bino bibadde mu bubaka bwe bw'atisse omwami w'eggombolola ya Mituba esatu Makindye ku mukolo gw'okutuuza abaami ba Kabaka ab'emiruka. Omwami wa Kabaka tonywera mazzi mu kaveera tomanno bwe basoda obadde oyagala nnyo nera awantu kwegamba olina okubeera ekyokulabirako ye mwami wa Kabaka. Ono akuutidde abaami ba Kabaka obuteetundako ttaka wabula balikolereko emirimu beekulaakulanye era beetangira abatamanya ng'amba abaagala okulibabbako. Muleme kubeera abaweereza batulaze wano ab'emikolo. Empisa kuviira ddala mu maka ffe tulina okuba ekyokukola ki? Mu ngeri y'emu omumyuka wa Kagga asooka Ronald Bakulu Mpagi akubiriza abaami ba Kabaka okulembeza obumu n'obwensimbu okusobola okutwala emirimu gya Ssaabasajja Kabaka mu maaso. Ono okwogera bino abadde atuuza abaami ba Kabaka ab'omuluka gwa Kasubi Ssaabawaali. Erenga ennambika y'enkola y'emirimu okuva mu minisitule ya gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka okulembeza obumu n'okwagala mu buweereza bwammwe. Nsaba mutambulire wamu ate nsaba abaami temuyingira mu birala. Omwami wa Kabaka atuuziddwa awezenga bw'agenda okuweereza Obuganda n'omutima gumu era atubuulidde by'agenda okutandikirako okukola. Nsuubira okuweereza obulungi awatali kwekuusa kwonna kubanga ekireese obuzibu mu ggwanga muntu kubanga mukozi ate ng'alimu obulimba. Ng'omubaka w'ekitundu kino n'abakulembeze b'enkulembera nabo tugenda kuba bawulize eri bakama baffe bano. Shafiki Galiwango, BBS Telefayina, ageesigika.